nyiga akadaako kajja kuyamba okufuna programs zino nga za kapremieringa ate mu nsonda waliwo akagambo join bw'onooba okanyize kajja kuleetera gundi ez'enjawulo olondeko woonogwa akasente ako kasasule ofuuke memba ofunirawo baajiyo ate bino byonna bye tuteekayo gwasooka obbiraba oluusi waliwo ebimu byempa ba memba ngeno ku public tebiriyo kitegeeza nti waliwo content gwe bwejja okuwa memba gwasasudde ng'ono omulala jesi ataddemu obutesi data tabifunye n'olwekyo okusaba onyiga akagamba ako join sasula akasente ako ofuuke memba ofune baajiyo era ne bw'oba okomentinze olabika wali butereevu ne baajiyo kale Bless babuuzeeko kati ate mu butongole obeeyanjulire mu bitiibwa byo byonna otubulire obusumba obumazeemu bbanga ki kanisa ki gy'osumba endiga tujje tukweyungeko tubulire ne kanisa gyesange. Okay, ayenze Blessings Asimwe Tadeo amanya amatuufu then ate mu media bampita omusumba Bless ndi mukozi akola ku radio omukisa gwa TV sinagufuna nyine bwa wanda kyo nkyagala ne ku TV akalokolako lwaki togenda ku TV nalimba nayo ku TV emu nenkola ne kale sakolayo banga nekyokola sijogerako sakolayo banga dino bakugoba tewayina waaka tebangoba naye ebyanemesa byali personal nga byakusaamu kasenda tengo olusi nali sinakwetereza ebana media yafe so some sent ayenze Blessing awe mbagambye tutandikire kuki why omusumba ugambye tubulire kanisa eriruddawo endiga tujje ekigambo omusumba oba erinnya lyange eri omusumba omusumba Bless ekigambo kineeno kyajjanga nkyakola ku radio eyayitibwanga entongooli ebiseera ebyo 89 katonyeze nnya enkadde yasooka yaliko Segirinya Adrian oba Adrian Rubowa n'omukulu wa Comedy ebali bakama bange ebiseera ebyo ni muganda wange Mozero bayina Rubowa alidde mu radio yali mukama wange azitabadde so erinnya omusumba lijja litya nali kola program ya kawungezi bagitanga entongooli evening drive show katwaina mwaka nyo Monday to Friday yes Monday to sawa Friday 10 paka emu ya kawungezi era nze nali nekulembera program eyo banga nze meina waayo katwaina mwaka watula ku konso yes twaina mwaka nyomero nga bwe twatwa kayingira mu program otukubira essimu n'otubulira olunaku lwo bwe lutambudde okitegeera kati bwe lwanga lutambudde bubi nga tukusabira enkya mukama akuyamba ku blessing enkya lutambule butya bulungi bwe luba lutambudde bulungi era nga ddamu nga tugumiza esala mukama akuwe n'enkyofu n'ekikola ki ekisinga kati nakolanga n'omuvuka mutanga magenento n'omukyala mutanga sumi musoke kati nga bobo okuba essimu bagamba omusumba Bless kakusabire kitegedde kati nga bwokuba essimu nti atize fiike gindi leero sifugamana nabo kyabajjira bugizi ne bakikubawo kati musala mulinze nalidinga ngesaala eyo nga nze nkusanga mukama akuwa omukisa kino oba mukama akubeere kyonna bwe kino okubeera kati nga bwokuba essimu bagamba kale omusumba Bless kakusabire kati nange ekigambo omusumba tekivoola tekivuma tekitta si kyabweraguze n'enkisaako ekigambo kifuka omusumba Bless erinnya nerigaziyiraawo naye siri mulokole wa church nti oba ndi musumba nti oba alwakwata abantu mbagamba nyo nti nze ndi musumba wa ndongo so kati oli wa ddiini ki nze ndi musajja mulokole naye atali mulokole bano abagenda boogera ndi mulokole omulokole agenda mu kanisa ku Sunday omulokole yakkiriza Katonda kubanga ne Bible etugamba nti okkirizanga n'omutima gwo neyatuzaaka mwako nti ndi mulokole oba ndokose kati nange nayatula nti ndokose okutte Bible bwoti yes ombuza Bless osaba gwe mbadde nti walokokera ku miracle ate matu ekintu ekyenjalo kyenyinza okubagamba abantu ne bawakana nze nalokokera ku radio oba radio bwenti nempulira enjiri nyingide nenkwata nanga yatula obulokozi nenjatula obulokozi ku radio okwo ng'owuliriza kati omusumba yali agira yakulembera egundi service eyo yamanya bamanya ekyokwata kiina okubeera wali radio mziba twatuzanga bagamba gwe ali ku radio nawe ali mu chachi yatula gamba ayi Yesu noyogera nze gundi nzikiriza ninjatula okay so
Asiimwe oliwo Embalala ndi musajja mutoole waffe Fort Portal ne wakubale nakulira mu oliwo 40 muba balulimi kimu Fort Portal tuba batoolo pure Olutoolo kati babuuzeeko mu Lutoolo ayinza okuba abatoolo abakulaba abaana bomuka Fort Portal Kyegegwa Akyenjojo Kweyima Masindika abalo okona pako yanga amoti abomuka ne banyeta Asiimwe nabara mu kyawo inywe batenyi bakyali baboli baboki inywe nabara mu kyawo bagamba bannamawulire ebintu bino mugwamu bigwe soko tubulira amawulire gano wagasoma kakati Mr. Fik ereje kimu ku bintu byebisinga okunfulwa kale byensinga okwenyumirizaamu abamu ne bagamba nti Bless ayina amalala naye amalala yangali begati Fik inze nasoma okuva P7 sini y'omukaaga P7 wagimalirawa nagisomera kusoma litakalo kalungi Modern Nursery and Primary School kalo kalungi Modern Nursery and Primary School liri Kasambya Mubende Mubende yes wagenda walinga over 40 anti kati nakikugambye wakulira eno okay kati senior wanu yange nenjoining simalita Mpanga SS Secondary School Fort Portal mu town mwenyini nyini nesomero senior 2 then senior 2 third term nenkomoye Kasambya parents nensoma Kasambya parents senior 2 negwa senior 3 kala senior 4 nenzi yali ku Mpanga SS kinajuliza senior 4 yange okay then senior 4 nenjikolera ku Mpanga ne senior 5 nenjikolera ku Mpanga then senior campus nensomera ku Mountains of the Moon University Fort Portal HS wagimalira Mpanga okay yes then bovao nokola otya nengenda ku Mountains of the Moon University Fort Portal nasomera amawulire yes wenakolera amawulire nosoma amawulire Masscom nasoma Mass Communication Journalism and Marketing okay wakola otya wabiyita fine otubulidde amasomero naye tutugambye nti P7 nenfuna buna wesifuna nenfuna points 10 safunako buna wechesi nenfuna 2 safunako buna naye kyemmanyi grade zange zonna zibadde 2 second grade throughout ebadde nga second grade mugundi tuyina kumwechesi tuyina grade sebo anti era kaseera okasookola obonero obukusuulamu eyo era oba wakubye nga toze mu esooka kale sebo agala kunteeka wagundi yakola saate tu ati badde nkutidde nga mwechesi simanyiyo second grade ne ku campus simanyiyo second grade naye anti era osobola nti kati kyenkoze kinsudde oba kyenkoze mu kifo ekyokubiri muddala ebyokubiri wamuteeka lyakusatu okay yes so olwavaawo notandika janeyo eya media ntandika jane ya media nasooka kola internship yange by the way internship yange yasooka njagala giteeka ku mbabule lwaki no sembabule oyinayo lwaki wayagalayo kati uliriza waliwo ekintu kintera ogamba abantu ne balowooza Bless alimu eyo mbabule yatuteeka ku bunkenke nali ebiseera nali Mubende nga mbabule ya ddala kubanga ya ddala nga y'amaanyi bwe boogera ku ziradio ebiseera ebyo nga mbabule ate nyinza n'okugamba omuntu abantu gwe beerabira oyo siniya kampe muganda wange mulalamu oyo kampe yansuzanga nga ebigere emitadde mu baafu bwenti nga akyasoma primary nyinza n'okugamba ng'olwokola kimbunga oli muwuliriza nyinza n'okugamba nti kampe y'omu ku basajja essaawa ya leero gwe mba ntudde nange ebirooto byange byatuukirira kubulira amazima lwakwati abantu bo balina just beef mu mitima obutogera mazima naye kampe yakolanga akawungezi muganda wange nga toyinza genda kulunda mbuzi nga tolina radio kuwuliriza kampe kubulira amazima ngera akola kulikayo baby agitanga ensisinkano omanyi yajagala yakolanga ensisinkano kati Friday wajiulizako Friday ya kampe Friday night kona kampe lempe mwoyoza muwulirizaako nga wano waberedde ku mbabule nga zeeyo yasookayo before kati kampe oba ogamba luno kampe yebasookera ddala ku mbabule mu 27 baali abasajja abaali abakatawi baali babiri yali senior camp oyo
nomulaba amutanga Professor Kamanyi original Segunjoji manyi bali baddala blaza nebegati bakoba kapaja bankomedi bani naye nga zilize zali brand kinagambye nti Professor brand Kamanyi oba yalaga wabanayi ali wanifa mawugola okay so abwetyo ne stajja ate original kapaja ye mukama waffe kumirako okay then awo nemba nga sigenze internship no jigira no jigira kumbabule sagikolera kumbabule olwenso ate no nzija kumbabule misere yabashuwa manisegawa shuwa manisegawa muganda yankanya kibudia abo kati nyabawo kale bibali bangambye okukola olusi nebanga binemere mu nsonga ya kasente nenva onenzira ate 40 nenzira radio kati 40 ina VOT ebiseera tojimanyi ina Life FM sizimanyi so nakolera okutema ate nembozi wakolera ku live nakolera ku Life FM myezi je ebiri gumu nakola emyezi gyali ebiri nenkolawo ne kavontali ka myezi nga mukaaga then ataawo nenzija ku Tropical be bakusaba bagwa yabesi bakusaba kavontali bampa okay then nenzija ku Tropical ku Tropical ate wo mukujjawo najira mu kakodio Tropical kazi eri wawano eri mubende mubende Tropical FM mubende cyana mwana kanyeze nya kati Tropical najira mu kakodio kakodio katya nze nayagala ku mwaka kiye twogera ku 2016 kati 2016 okati gwe twogera ko campus ojimala 2015 oba moko gwenyi nali kati okugamba kati okuja wali nali nkyali ku intern kati wano ku Tropical nkugamba nzira mu kakodio katya basawe empaka ezabakola ku radio nga balambise bulungi programs zaabwe nga boyinza okugamba nti eyokumacha eya mid morning ngine yakawungezi kugane bayita abantu abasobola okukola programs ezo naye bajje babisanye mu bakazi bati ne balanga emillioni etya mu eri omuwanguzi nga balanze nogambe eyo nteeko jiria ne bagamba nti omuwanguzi bamuwe emillioni ya sente n'omulimo kulaba kati bagamba nti bagamba emillioni ya sente n'omulimo kati ndi ku ndi ku Life FM kati eno diru njiwulira nti balanze owulira naye nga nze munda muze nayagalanga nnyo okola ku radio nga mama ampulira olwo mama wange ali mubende okitegeera ate eri yaffe tetuuke eno bulungi kati nga njagala nkole ku radio nga abaana benasomona bakasambya parent bampulira mama wakampulira bakulu bange bampulira nga nzija newandiisa mu mpaka newandiisa mu mpaka ku Tropical olunaku nga lutuuka ng'ogenda okontestinga ng'olunaku no najja leero nga lwa Sande mu kwewandiisa kati nze olunaku najja okwewandiisizaako olunaku nasanga bali mu kukwata akalulu oba okitegedde newandiisa late okitegeera kati nga bayinza ogaa kati mpaka walwawo zitegeera obanga nali wala nga nyina okunoonya ka transport nva effort portals okitegeedde kati munaaye enzijja ntuukawo nga lunaku lw'okulonda akalulu mbegayirira abanzikiriza okugenda mu kalulu akalulu nkayingira okukwata akalulu kaneeno nga nze mwenyini nze nsooka akalulu nakakwata ku Sande nga nkutte enamba nga nyina kubeera mu kalulu ako ku Mande nga nyina okubeera mu studio ku Mande owulira bwe nkwata akalulu nga nyina okubeera mu studio ku Mande olujjukira mubende sinaba na kufuna wakusula ki studio kola yoki anti nze kugambye nti najja late mu kwewandiisa kati bwe baba balanga ebintu bateekako bayita abaana abo olunaku olusembayo buli omu ategeredde lwagenda okukola ki lwagenda okujja okuvuganya okitegeera kati nze bwe nakwata akalulu nali nze nsookamu okitegedde lwali lwa Sande kati empaka zitandika ku Mande empaka kazi zaali ku radio zalina kuba ku mpewo live mbadde mmanyi ndikyali kyalumu nga mwenna mulina okujja kasebo zatambula emyezi presentinge ku stage live empaka zatambula emyezi ebiri kati nkwata akalulu nga nze nyina okukola ki okusookamu kati bwe nkakwata nfuna wensula empaka zabeerangayo saawa 11 ezakawungeezi nga tuyingira empaka twabeerangamu basatu nga bayisaawo babiri nga omuba musuulu nembasabula twakolanga programs zisatu naye nga programu esatu ezo buli programu tugikola mu dakika 10 morning ngogikola mu dakika 10 n'ovaawo nomulala n'agikola mu dakika 10 n'agikola mu dakika 10 ne mudda ku mid morning ne mugikola dakika 10
ne muvaawo ne mudda mu evening ne bagatta obubonero nga wonawona nabakubye kumakya nabakubye makati ne mbakuba n'akawungezi ne mbakuba awo ne mpitawo kugenda ku mutendera oguddako owulira emitendera gyonna gyonna ne gimalayo twali abaana 10 ne tusigala 6 ne tusigala 3 ne tusigala 10 ne tusigala 2 kati ne bakomyewo ba best losers okitegeera kati mukomye ba best loser abesiruza abakomyawo nga tugenda ku finals kati nsemberayo ddala jukira eri navuddeyo nga nze namba 2 mu kwekulembera ekibinja okitegeera kati ekyennaku ekyaliwo kimanyi olunaku lwa finals oli omu ku baana baali balesenga ba best loser yansinga era nenvaako omanye okubanga muli ku finals ng'okuva eri wonna obadde ng'oweekulembera nentugana ku finals eyajjanga best loser nansinga nenvaako naye kati yo management yali egenda egoberera ng'era kyebaagala bonga radio kati munaye mukama nansaasira empaka zaggwa lwakutaano kumande nenfuna essimu okuva ku Tropical bakwata akadde ka sente ne bakawa oli yawangula empaka then nze ne bampamu omulimu okitegeedde oli omulimu tebamuwa anti yali mba best losers okitegeedde kitegeeza nti bino ebyali birina okumuleeta eno okubanga presenter mulungi baite babimula mulimu kuba omukisa gwamukwata nga 2 anti waliwo talent n'omukisa kati yafuna mukisa guwangula ki guwangula mpaka so kati nefuna omulimu ku Tropical ndiko okola ku Tropical ngokola program ki macha bagitanga ekyenkya kumacha 12 paka nnya ye banna radio zakikwata nti obwe budde wa program eyo naye kati bagenda babikyusa kwanza sibye sagala bikyusa nyala bisigala osinoza basibye abakola 12 paka 3 so nenkola ekyenkya ndowooza engoma kagumu n'ekitundu nenvaawo nengenda ku Fire FM kero kyekikujjawo olaba nga tewakyali mulamwa studio zimanyidde no tewali sente mubendo gikoye ye ate ne ku Fire era eri mubende ekyanzijjawo waliwo bandiite Fugabbi nga teririmba bossi nga lirimu ffeeno naye kati waliwo abakozi abasookawo ng'asobola n'okusaba kumpewo n'agamba gwe okola biki bino ndamanyi sagala bigendamu nnyo kuba bampa omukisa sagala boogerera ate tebampisa wigwa tebangoba navaayo nganze nga weyagalidde era bakugoba indirectly tebangoba nava ku Tropical nga sina gwe njogedde naye nava ku Tropical nganze omuntu kati n'ogenda ku Fire nengenda ku Fire yali 9 mu mmeka 3 katonyeze 5 nawe ng'obimanyi nnyo ebintu nengenda ku Fire 9 mu 3 katonyeze 5 ya ebiseera byali ya musumba Habati Cook then nensangayo ng'erinayo ku musingi gwa bulokole yes nensangayo mukulu wange Ronald Africa netukwasaganya ensonga nawo nenkola program bagitanga lukedde lutya kumacheera yes nenkola kumacha Fire era nawo ngeva 12 paka nnya yes Fire nakolanga 12 paka nnya lukedde lutya nenkola ne Hot 20 countdown lwa mukaaga sawa 10 paka sawa yemu nga tewaliyo Premier League then nembakolera emyaka 2 ndowooza n'emyezi ng'ena awo tuli mu kwogera ku mwaka ki eno egenda 2016 kuvangayo 2017 tugendamu 2017 kati Fire ogendayo mu 2018 yes nedda eri Tropical yali 2016 kubajukira nali kyali ati ogambye mwaka gumu anti nenzija 2017 kati 2017 kitundu awo ndoze mwezi gwalinga gwa 8 ndio kanzija ku Fire nogenda 17 nagwako 18 kati 18 ndoze gwali kubamira entongo yatandika 2018 mu gwa 12 naku zomwezi nga 23 azine kola broadcasting kati then atenze nzija ku ntongoli January owa 2019 yes kati eri ovaayo 2018 yes ngagwa nosooka ojja obeere bukomansi saabeerayo nasobola nafe Kasambya ewaka olwo nga negobye mu media nosooka okiwumulamu nodda ku 10 nosooka olima nze nali nsika chapati kati nkiwumulamu nje ntandika omudaala gw'egundi gwa chapati nkiwumulamu awo ndowooza nakiwumulamu omwezi nga gumu kati nali nkiwumuddemu omwezi nga gumu kati ekinsikiriza okudda mu media kyeki nyina mukwano wange bamuyita Timo
gwe mumanyi obulungi akola ne Galaxy Timo yakola mu production oyo Timo twagendanga waffe ku kyalo nga ffe basirebu bo katundu okitegeera tukola ffena ku radio ense tumanyi kati nze neva mu media ngenda ogenda okulaba nga Timo Galaxy emuwadde neŋŋamba kati ngenda kuddamu Timo twogere ku ki okitegeera ankubira essimu nga twogera ku mboozi ki onfuna bulungi kati nensikirizibwa okudda mu ki mu media kati mba nkyalowooza wa wenyinza okudda nenzukira nti Uncle Media kwa radio Bukoma Nsimbi ate nga Uncle Media twali twakolako ffenna yasanganye Mubende nga tubira ffene Mubende mu society y'Omubende jukira nze banzala Kasambya Uncle Media yali akolako radio Kasambya Fountain FM Uncle Media yaddawa gyali ebukuya Kasana ayina bukuya community radio yiye bannange meti so bwe ntyo nenfuna ekirowoozo ekijja natambula Kiwalazima paka Bukoma nenzije Bukoma Nsimbi